Yes, nga tukyali mu mbeera eno ya coronavirus akawuka kano akagoyezza ensi yonna. Omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni avuddengayo nnyo n'ayogerako eri eggwanga enfunda eziwera, era nga n'omulundi ogukyasembyeyo emabegaawo yavuddeyo n'ayogerako eri bannayuganda. Wabula mu kwogera kwe omulundi guno eno yayise aba LDU embizzi, era nga yagambye nti mu bigambo bye yagambye nti tosobola kukwata bya bugagga n'obiteeka mu maaso ga mbizzi kuba batemanyi muwendo gwabyo. Era ekyo yakigerageranyiza kuba LDU abagenda nga bakuba bannayuganda nti tebamanyi muwendo gwa bannayuganda. Era omukulembeze kino yakikonda eminze nnyo era yakivumiridde nnyo. Wabula teyavuddeyo n'alaga biki ebigenda okukolebwa ku bantu bano eno, naddala nga singa kuba yagambye ekintu kye yagambye kyokka kyabadde kimu nti mu measures yayogeddeko yagambye bugambe nti abantu basobola okuba ku namba ya mukyala Nakalema n'agezaako okulaba nga singa LDU abakubye oba nga akusanze mu nnyumba yo oba nga akubidde ku lubalaza lw'oba mu luggya osobola okukubira mukyala Nakalema n'omutegeeza ensonga zino. Wabula teyayogedde kikigenda kukolebwa ku bantu bano. Ensonga eno ndowooza yaleseewo okwebuuza ebibuuzo mu mitwe gy'abantu nga bawulira nga gundi eyo reply eyo tematiza bulungi. Era ekyo kye kituleeseewo omukulu ono omukugu mu by'ensonga z'obufuzi n'ebyobukulembeze. Twogereko naye atubuulire ddala omukulembeze w'eggwanga ensonga eno gye yayogeddeko yabadde kisaana akomaawo oba yandibadde atuteerawo measures ezandigumizza abantu nti LDU baddamu okunkuba nange nsobola okwekubira enduulu nemmanya nno ajja kukolebwako ng'obuyinza bwe bulagirwa. Dambayirige amanya gange tuli maka g'omukulu Kifumbowa muneegatteko nga twogerako n'omukulu ono mu nsonga z'ebyobufuzi naddala ezigenda amaaso mu ggwanga essaawa zino. Kifumbowa nsanyusa okuddamu okusanga. Kale muganda wange nange neesiimye okunkyalirako. Chief, mbadde nsaba tutandikire ku nsonga eyo yennyini ey'okuyita aba LDU embizzi. Omanyi ffe waliwo ku kyalo gye nabeerako okumala emyaka, waliwo omukulu eyali akulira nga ye wa defense ku kyalo. Kakati nga akimanyi nti ku kyalo okwo kuliko agavubuka ag'effujjo naye ate nga atya okubabonereza olw'okuba abaana b'abakulu banne ku kyalo. Kati ye kye yakolanga bwe yatambulanga n'aba local defense, manya aba local defense si bakajja kati bakomyewo obukomi baaliwo ko ne bagenda. Kati aba local defense abaliwo mu biseera ebyo ye kye yakolanga jjukira yalinga atambula nabo ekiro. Kati nga ye bw'asanga agavubuka ago akawungeezi ng'asooka akuba kava mu mimwanyi ng'abagamba mubatempule. Kati ng'alina ne bamala okuba ne babagonza n'alyoka avaayo nga mukuba baaki ayi mukoze bubi nnyo nga naye bamaze bakola ki obakuba babagonzeza. Kati ye n'alyoka avaayo ng'omununuzi oluvannyuma. Kaakati yenkola yennyini President Museveni gye yakozesezza. President Museveni ye muduumizi w'oku ntikko ow'ebitongole byonna ebikwata emmundu mu Uganda, era tewali kiragiro kyonna ekiyinza okukozesebwa mu operations nga takkiriza kikole. Aba LDU bano ye yalagira babawandiike era nga manyi bajja mukolera emirimu egifaanananga gino. Naye bwe yali ng'agenze ku pass out y'aba LDU bano, ekiragiro kye yabawa kyakukuba nakuttirawo oyo abasangiddwa mu kikolwa ekitakkirizibwa. Mujjukira buno nnyo yakyogera butereevu nga bali ku pass out yaabwe. Yabagamba nti banno ekiragiro kye mbawadde mu aba LDU bwe yali abapassing out, omulimu ogwammwe si gwa kukuba bagyeye mu kibooko, wabula mugenda mu operation gye mugenda okugendamu mulina okukuba ne muttirawo ku ssaawa eyo oyo aleeta lalamu. Bwe yabakola ki? Era ekyo kye kiragiro kye balina mu bulamu bwabwe mu operation zaabwe ze balina okukola. Kati olwaleero bwe bavaayo ne bassa mu nkola ekyo batuyambe na buyambi aba LDU okuleka nti bakuba bukumi na kibooko, kuba mukama waabwe yabagamba ku shootinga na kuttirawo, shoot to kill ye order gye yabawanga abapassing out. Nolwekyo nze ndabanga bo balina n'ekisa ekingi nti ate bo bamujeemedde ne bakuba bukubi kibooko nga bawulira bati ensonyi zibakwata okutta.
era ekikulaga nti ddala bino aba LDU bakola omuduumizi w'oku ntikko ow'ebitongole byonna ebyekwata emmundu mu Uganda nga ye pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okulaga ddala bye bakola abiwagira bwe yategedde nti bamaze okukuba abantu banoze nagande hawa kati banoze kakati bwe yavuddeyo yayogeddeko bwogezi n'abagamba ti ezo mbizzi temuyinza kukuba bannayuganda bwe mutyo era abakoze ekyo muli mbizzi n'alyoka addira omukyala Nakalema atalina wadde ekitongole kyonna kyaduumira mu bitongole by'okwerinda newankubadde nga mujaasi naye muvunaanyizibwa bw'alina yalwanyisa nguzi talina kitongole kyonna nti oba yaduumira poliisi taduumira prisoni taduumira magye taduumira wadde bano abaseculiko talina kitongole kyabyokwerinda wadde kimu kyakola ki gwe yabagambye nti bwe muba muloope w'oyo kyokka nga omuduumizi w'amagye waali yagambye nti mubalope w'omuduumizi w'amagye kyokka nga bali wansi w'amagye omuduumizi wa poliisi waali bwe baba batambula ne poliisi yagambye nti mubalope w'omuduumizi wa poliisi wadde owa prison yagambye mumulope wa yalabye ofiisi etalina buyinza bwonna kuba LDU gye yagambye nti mubalope w'oyo owulira pulezidenti wa Uganda alina obuyinza obulagira nti abo ababadde bamaze okukuba bannayuganda mu ngeri emenya amateeka mubakwate mubatwale mu kkooti oba mu kkooti maaso ey'amagye nga bwe bali nti bali wansi w'amagye teyakiragidde ekitegeeza yabadde nti yagambye indirect yazene bali nasooka bakwata mu ngalo n'abeebaza nga bola bwe yeebaza omuntu omusirikale yagaana ono omukyalo yali akola ku by'ettaka omulamuzi bamugemereire gwe bamugana ogenda ku ttaka lyali alina okulambula ono yajasi yamugaana n'amuwa n'omudaali kati mu bufunze bano era tulinze mu ssaawa ya kutikkira midaali bwe ginaatuuka ogenda kulanga President Museveni addira aba LDU bano abapya abantu kibooko ne babamenyamenya ne bakuba n'abakadde agenda bawa midaali kyovula teyalagidde kubawa kibonerezo wadde kitya kubanga bibabadde bakola boba muno okuba munyiivu ayinza n'obutabawa midaali ku luno bano kuba munyiivu kyeyabalagira okukola kwali shoot to kill ate bo batutte emiggo kukuba bukubi emiggo just kati ayinza n'obutabawa midaali abo era munyiivu ayinza baweera ebibonerezo indirect mu mpolampola olw'okubanga ate bo bakozeseza nankola ya mukuba byayi kyeyabagamba si kye bakoze eki si kye bakoze n'olwekyo ebyo President Museveni ebyogamba nti abeeyisa embizzi kwabadde kweyisaako bannayuganda abatimba ebbula bo bafune essanyu nti bye bakoze bye badde tabiwagira kuume ng'ate munyiivu nti bo bakubisiza na byayi ye nga yali abalagidde kukola kisinga n'ekyo n'olwekyo ebyo ne bw'anaabyogera nga talagidde bantu abo kubakwata kubateeka mu makomera babagobe ne mu force awo tewali kye tugenda kuwuliriza ku bigambo bya President Museveni bye yayogedde ku bantu abo yabadde yeeyisaako ye yeegule mu bantu bali basigale nga boononesi. Ensonga endala gye njagala twogereko ensonga eno ya quarantine omukulembeze w'eggwanga mu biragiro byawa mwalimu ekyo abantu okudda ewaka babeere maka gaabwe kyetwandiise self quarantine abantu obutava waka era emirimu egisinga gyonna gyaggalwawo abantu abakola ennaku zino beba abatunda emmere ate nga nabo babasuubiza nti bwe batagoberera bulungi biragiro bagenda kuggalwawo obudde bwonna then n'ababodaboda abakkirizibwa otambuza ebyamaguzi n'abantu ndowooza n'ababyobulamu ya ministry y'ebyobulamu yekyakola n'abantu ebitongole ebitono ennyo naye ensonga eno ndowooza mbadde njagala ombuulire gwe endowooza eriti olabanga ekintu kino president teyateekawo oba measures zino zataddewo okugezaako olwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 ziyina engeri gye ziyambyemu bannayuganda oba zongedde kubanyigiriza? Omanyi ffe bwe twali tusoma batutendeka batulaga abasomesa ffe batugamba nti okukoppa si kubi n'akatono n'akatya wabula batugamba bw'obanga okoppa tokoppa nga ansa koppa formula yenkola gwe koppa enkola ono akoze atya okutuuka okufuna x eno okugijjamu nga ddala yemakinga ne y so si kulaba nti bwe yagigase yakoze bweti olinkyabadde kuddira x nga tebagitumye x nga bagitumye m
naye nga ate ansa yeetagibwa yeetya kati gyovula abantu gambanga nti bw'oba koppa formula oba koppa enkola naye tokoppa ansa. Naye President Museveni olw'okuba nti yeetalumirirwa abantu bannayuganda ye mu kifo ky'okukoppa enkola yakoppa ansa. Amawanga amalala gakoze karantini nga bolaba eyaffe bweri era nabo batadde abantu baabwe mu karantini okutaasa abantu b'omu nsi zaabwe okusiiga ekirwadde kirogera nga kyeyongera okudduka ku sipidi ey'amaanyi. Naye bo bwe babadde bakikola kuliko ebyagendeddeko bategere nti abantu bano bwe tubazze waka bajja kuba tebakyakola ate bebadde esente ze bakola zibadde ziriisa abaana baabwe n'okubajjanjaba. Kati bo kye bakola abantu abo bagenze mu kittavu ne bajjayo kubanga mu nsi yonna tewali ggwanga litalina kitongole eky'ebigwa bitalaze. Mu nsi yonna buli ggwanga lirina ekitongole ekyo era buli mwaka bateekamu ssente mu kittavu ekyo bateekamu ssente zo zibeerawo ziterekebwa butere tezikwatibwako zibateekamu omwaka guno tezivaamu okujja nga bafunisewo ekiguddewo. Kati amawanga gonna kye gakoze bwe batadde abantu baabwe mu karantini bagenze mu kittavu kyabwe ekyo omuli ssente ez'ebigwa bitalaze ne bajjayo ssente ne bagulira abantu emmere kubanga ekyetaaga kiba kisooka nnamba emu mu budde buno ng'abantu tebakola eba mmere kubanga yo terinda enjala terina lweganda nti keejira enindamu korona agende oba ekizibu kiveewo enjala eryoka ejja buli lunaku tesibaamu. Kati bo bawadde abantu baabwe emmere nga bakozesa ssente ezo ezigwa mu kittavu eky'ebigwa bitalaze. Ye President Museveni kye yakoze yabagaye mugende ewaka emirimu njiggaddewo naye teyabawadde mmere. Kakati awo omuntu abanga agambye nti okufa essasi n'okufa ekiyinja ku mutwe oyagala kufa ki? Kubona tewali abakutaasiza kufa. Akugambye kimu gwe nawo ku nfa ebbiri ogenda kufa nfa ki? Owulira kati President Museveni wa Uganda ye yasazeewo nti kale saagala mufe COVID-19 saagala mufe coronavirus naye mugende mufe enjala. Kati olwo aba yayambye bannayuganda oba taasa okufa oba aba yakyusiza bukyusa n'agamba nti temufa kino naye mugende mufe kiri. Kati n'olwekyo ekyo siina na credit n'emujanyiza muwa nti yayambye eggwanga okutaasa abantu okufa corona ng'ate obajja mu kufa corona ate obasazeewo bagende bafe enjala. Awo kati talina kyaba yakoze nga ye bwe yeewaana nti alina kyeyataasa eggwanga mu nsonga eyo. Kyakubiri kino kigenda kutta ekonomi y'eggwanga kubanga amawanga gali amalala kigakola ebizibu nga bino bwe bigwawo era essente z'ebigwa bitalaze tezikoma kugula mmere. Banoonya kati ekonomi ejja kuddirira nti tukoze tutya baddira ssente ne bazizza mu ekonomi y'eggwanga. Owulira kati essente y'eggwanga mu kifo ky'okunaabuuka olw'okuba baddira essente zino ez'ebigwa bitalaze ne zijja zidda mu saturation ne zidda mu kuwanirira ekonomi y'eggwanga weesanga nti abantu tebagenda na kulinnyisa miwendo gy'abintu baga nti kakati oba tubadde tufuna emisolo ku mafuta nusu 1,500 ti kakati ffe katuwagire wano amafuta eri tugasale ebbeeyi kati ffe tuddire essente zino gavumenti essente zeyandikozesezza ng'ezijja ku mafuta kati tukwate tuyambe gavumenti tugisupporting mu services zaayo nga bakozesa zino ez'ebigwa bitalaze wano vacuum eno n'eziba n'essente zino ez'ebigwa bitalaze naye ng'eri amafuta basaze ku misolo abantu basobole okwaffordinga okufuna amafuta entambula ekole ki. Kakati nowesanga eggwanga tewasigadde vacuum wadde etya essente zino zikavalinga ne stabilizing embeera. Kakati bano bo abaawano kye bakoze essente ezo buli mwaka zibadde ziteekebwayo ez'ebigwa bitalaze mu ministry y'ebigwa bitalaze naye budde zibadde zigwa mu nvubo bo zibajjamu ne bakola ki ne bazirya. Kati tugenze okutuuka mu mbeera eno ng'eggwanga teririna ssente mu ggwanika ne mu office y'ebigwa bitalaze nga temuli ssente kuba mujjukire nti bayinza okugamba nti baazikozesa naye wano ebigwa bitalaze byali bigudde wano gaali mataba agaakuba ab'ebuduuda bagenda mu palamenti ne basaba busabi ssente endala tebatoola ku ziri. Kyekyamanyi ekyali kigudde mu ggwanga wano bukyanga batandika kutukulembera emyaka 35 kati olwo essente ze zibadde ziragawa naye ekizibu bwe kyazze
abantu bali waka amafuta gasigadde waggulu amasannyalaze gali waggulu amazzi gali waggulu kakati Munnayuganda takyakola sente za rent zimubanja kakati gyakolera newaka gyabeera kati songa ezo sente ze zibadde zijja okuvayo ez'ebigwa bizitalaze zidde wano zizibe ekituli kino weesaaye nga Munnayuganda tali ku bunkenke asigale ng'agula emmere ku sente ntono nga amasannyalaze tebamubanja aba rent tebamubanja kireza ekonomi y'eggwanga ebadde egenda kusigala nga eri stable nga tegudde naye we tunaaviira mu kizibu kino olw'okuba kati emisolo tegikyayingira mingi gisalise nnyo kyokka ate tewali sente ziziba kituli kiri tugenda kumala nga eggwanga liri mu ddubye litagambika ate ekizibu kye tufunye kati olw'okuba nti sente ez'ebigwa bitalaze baazinyaga kati bo kye bakoze basazeewo kwewola kyokka jjukira Uganda yatuuka dda ku level ey'okubeera nti tekyakkirizibwa kwewola ku level ey'ensi yonna olw'okubanga twasukka ku luwuzi ku lupimo olukkirizibwa eggwanga okuba nti likyakkirizibwa kwewola eggwanga bwe lituukira ku ekyo kitegeeza nti eggwanga lyonna muba mwamala dde okulisingayo kati kitegeeza temira kyemu kyasingayo kirala we twogerera kati Uganda yasingibwayo dda mu Bachina n'amawanga amalala gannaggagga ffe Uganda kati tuliwo bubeezi lwa kisa kya Katonda nti wano Katonda yatuyambe kubanga weetuli naye eggwanga lyasingibwayo dda kati kyova olaba ku lupimo oba oluwuzi olw'ensi yonna baatugamba tetukyakkirizibwa kwewola kati basazeewo kwewola mu bbanka za wano ku bannaggagga basakinnoomu kwe batuuse kati kitegeeza amabanja ge tugenda okubeeramu we tunaamalira coronavirus bwe geegatta kugasangiddwawo kitegeeza nti omuzzukulu wange ne muzzukulu wa muzzukulu wange n'omuzzukulu owa muzzukulu wa muzzukulu wange balina okuba nga basasula amabanja ago era waliwo essaawa egy'okutuuka nga tegakyasobola kusasulwa amawanga agaatuwola gaddire Uganda gagitwala ebeere nga Uganda efuuse landi oba kyabugagga ky'amawanga ago agaatuwola nga ga China n'olwekyo essaawa weetuuse bannayuganda bwe mutavaayo kwerwanako tuyinza okwesanga ng'ensi yaffe bagitunze olw'amabanja gano naye mu byonna asinga okwevuma paalamenti ya Uganda kubanga paalamenti ya Uganda gigeraageranye n'omuntu akoze ekibanda kya firimu n'oteekawo kanyama abantu baleme kuyingirira bwereere kati ge bw'ova eri noga nti nze ebisajja byankubye ne biyitawo kifuba ne biyingira kyobola saasolozeza olwaleero oyo kanyama aba akyakola kati paalamenti be bakanyama baffe be babadde balina okugaana okuyisa sente zino amabanja gano naye bo bongera kuyisa olw'okubanga buli mabanja ge bayisa gavumenti ng'ebasabye nti muyise ebbanja lino bo Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti wa Uganda abatemerako enjawulo ku bbanja eryo njalambala bulemwe bannayuganda abaleyo ensonga lwaki paalamenti yagenze na buli sensi mu kavuyo kano akalimu nga ebitongole bya gavumenti byayimiridde Yoweri Museveni ayagala paalamenti emuyambe omuyisiza sente zino ez'okwewola mu mabanja kakati naye nga buli sente ze bayisa abatemerako enjawulo kyovula abo kulumu gwa kuyisa so nga bano nga bwe bali nti be bakanyama baffe abakuuma ekibanda kyaffe ekya firimu ng'ekibanda kyaffe ye Uganda yaffe kati bo bandibadde bagamba gavumenti nti nedda lwaki mutugamba okwewola okubayisiza sente ez'okwewola ng'ate twabawa dda sente ez'ebigwa bitalaze bandibadde babagamba kimu mugende muggwanika mugyeyo sente ez'ebigwa bitalaze ze tuzze tubawo emyaka 35 se muba muteekawo ziyambe eggwanga era bwe kibanga kibalemye bandibagambye mubanga mwazirya mwabazirya mugende mudire akedi zammwe ze mulina mu kibuga ze muzimba nga muzimbira mu bano bahaamu mutulima ndi za bahaamu simanyi za babosiko simanyi za basebalamu bandibagambye nti oba muwala sente zaffe ne muzizimbamu za akedi mukwate akedi ezo muzitunde mukwate sente ezo ziyambe bannayuganda ekyo paalamenti kyetubadde tugisuubiramu naye kati paalamenti bwebanga nayo yeegasse n'abanyazi abali mu buyinza abakabineti nabo nga beegasse nabo bali mu kuyisa amabanja batunda Uganda yaffe bo bagiwaliyo bagisingeyo yakubye mukete ate abakulembeze mu gavumenti mbatunda eggwanga lyaffe bannayuganda mbabuulira muwandika amanya g'abamemba ba paalamenti bonna abali mu paalamenti mu kisanja kino mu mwaka gw'2020 guno gwe tulimu mubawandiike mubatereke mu byafaayo bwe walituuka nga baagala okutwala eggwanga lyaffe banensoga nti simanya leke Victoria bagitwala simanya bino mukwatanga emiggo ne mukuba abaana n'abazzukulu ababamemba ba paalamenti abali mu paalamenti eno bebeegasse n'abali mu buyinza
okutunda eggwanga lyaffe tebagezanga ne bakyejjamu kubanga be batuwaddeyo be bayisa amabanja ago abamemba ba palamenti nga baganya okuyisa amabanja ago gavumenti terina bweyinza geewola ekitegeeza mmwe abakkiriza gayisibwe nga mmwe mulina obuyinza obugayisa kyokka nga mmwe bakanyama baffe be twateekayo okukuuma ekibanda kyaffe kya firimu ekibanda kyaffe kya firimu nga ye uganda kye mulina okuprotekitinga mwe nga mutuwaddeyo mututunze ate muvaayo mulyoke mwekubyatisa mu kateji ebujja oluvannyuma mmwe ba MP abali mu palamenti ku mwaka guno ogw'2020 mmwe abaana bamwe n'abazzukulu n'amalalo gammwe tuli gakuba emiggo era bannayuganda mubakuba ebifaananyi mu bitime mu ddiiro lyammwe buli munnayuganda ku bamemba ba palamenti w'ekifaananyi kitime mu ddiiro lyo omuwandiikeko nti bano be baatunda eggwanga lyaffe be baatunda ensi yaffe era mbeegayirire temugeza ne muddayo n'okkombya ku memba wa palamenti wadde ogu akalulu ku bamemba ba palamenti abaliyo olwaleero bwe muba muleete balala waakiri naye bano babalaze baluvu beefaako bokka ensi yaffe tebagirumirirwa bwe badde eno ku radio ne ku TV ne beerekanya era babbye eggwanga lyaffe nga mwali nabo nga mulibba mwe mwatunda eggwanga lyaffe kyokka mugenda balaba nga beza ku TV bano baluta maguzi modulo bwe bali tebannagendayo nga bayita bannaabwe bamulya bisiiki kanabo bafuuse bamulya bisiiki balina bali batunyaga bwe banadda ku TV nga beeyogeza nga beerekanya nnyo temubawuliriza mubabuuze kimu amabanja agatubonyaabonya baani abaagayisa singa temwagayisa gavumenti yandigeewoze lwaki mwabalagira bajosereza ebigwa bitalaze ze mubawa bulijjo bwe babadde bazirina lwaki mwababuuza gye baziteeka bwe zibalema okulaga gye baziteeka lwaki mwabalagira batunda akeedi zaabwe ze bazimbye mu kibuga Kampala bakwade sente ezo ziyambe eggwanga era ensonga lwaki mulaba tebasobola tuli mu kulajana nti bayimiriza abalandiroodi okupangisa abapangisa sente za renti ekyo tekisoboka mu Uganda ne bwoba weetenda ku mulembe gwa Museveni kubanga akeedi ku buli akeedi 10 zolaba mu kibuga bwe ngamba mu kibuga sigamba Kampala yekka mu Kampala mu bibuga byonna Jinja Mbalala ani buli akeedi ze mulaba mu bibuga zonna ku buli akeedi 10 8 ku zo z'abana abali mu buyinza abatufuga naye nga bazizimbire mu mannya g'abantu balala 2 ze zibeeza abano bawolole baabwe be bakoleramu nga bolaba Bosco Bakitandwe Bahamu kati ezo 2 ku 10 ze zibeeza abano bawolole baabwe be bazimbiramu kati yensonga lwaki olaba ne bwoba oyagala otya gavumenti ya Museveni tesobola kugamba nti mu kaseera kano akakazigizigi ke tulimu nti bagamba balandiroodi baleme kusasuza bapangisa sente kubanga ebizimbe abali mu buyinza balina okulangirira ekyo ate byabwe kati ate nga bo tebakulumirirwa bo banoonya kukunyonyonta kukukamula balinga amakanisa g'abalokole agakamula nga tegazza kati kyobula tukaaba kyobula tulaja n'amasannyalaze nti amasannyalaze basonyiwa abantu balime kusasula amasannyalaze mu kaseera kana kakazigizigi aka coronavirus nga abantu badudde tebakola kitongole kya umeme luli yali UEB nga y'abannayuganda kakati olwalero umeme abamu ku ba first family be bannannyini kampuni gye bayita umeme kakati tebasobola kuddira luwombo lwabwe balukubemu ekituli bagamba bamufa mufwe naye mulina okusasula sente zaffe bwe bagabane kyovula ne bwe munaalaajana muddamu nti amasannyalaze bannaye mutuyimiriza okusasula amasannyalaze ekyo temukisuubirayo nga Museveni yakyali mu buyinza okugamba nti amasannyalaze bayinza okugayimiriza ogasasula amazzi ebyo byonna ebitongole baabigabana dda be bajjudde shiyazi zonna baazitwala zaabwe ebitongole tebikyali byaffe nga bwe mukiraba wano kakati kyobulaba munnayuganda agenda kaaba mu kaseera kana ka coronavirus olw'okuba nti abasajja bayingirira ebyenfuna byonna ne babiwamba kati buli kyogenda okulajana so nga luli singa bibadde bya gavumenti nga ku mirembe gy'abamini bwe byali singa kati tebafaayo kulangirira nti abantu mulekera okusasula amasannyalaze mulekera okusasula amazzi bannange balandiroodi muyimirizemu okusaba abapangisa esente z'ebizimbe naye olw'okubanga bizinesi zonna baziwamba kyova olaba tewali kwenyeenya tewali kanyego tulaajana bo tebatufaako n'ekisembayo kye mugenda okulaka nkirange nze omanyi nabagamba nange ebintu ebirijja ate nebibaawo mulake bagobye takisi mu kibuga omanyi lwaki Yoweri Museveni yagambye nti abazimba mukkirizibwa okusigala nga muzimba naye okimanyi nti ate abazimba be bangu okufuna akawuka okusinga n'abantu abali ku mirimu emirala eno enfuufu efuumuuka yokka nga muzimba
akawuka kafumukira munene kabakola ki ne kabakwata naye ekigendererwa mu ekyo kati waliwo ebifo nga bolaba paaka enkadde bajeguza dda poloti emu ku emu abo abanene abali mu State House kati baagala bakozesa akaseera kano nga badriver tebaliiwo entambula temwina bumuneekunga kujja kuyiika nti wuuno batwala paaka yaffe mugenda kera ku makya nga bakubye ekipaati ku paaka eyo bazimba akeedi zaabwe mu paaka eyo era mbalayirira Katonda okujjawo nga anaza bibye wetunaaviira mu kiwenda kino ekya coronavirus nga bafunye chance taxi ozigamba ziveeko mu kibuga nga kyali kyabalema dda tugenda kumaliza nga taxi tebazikiriza kudda akeedi zijja kuba zimaze okuluma mu paaka enkadde nga ziwedde kati ate mu kaseera ako bagenda kumaliza nga bagamba katusooke tuleete baasi twetegereze embeera korono tetunakakasa oba ggwereddewo ddala bulungi baasi zijja zikola mu Kampala n'emiriraano taxi zijja zikola eyo ebbali twetunakakasa nga ddala korona ggwereddewo ddala bulungi mu nsi ndowooza baasi ziryoke ziwummulемukko kumbe yegenda okuba entandikwa y'okugoba taxi mu ki mbalayirira Katonda anazza eby'empozi naye mbalayirira eno yentandikwa y'okugobera ddala taxi mu kibuga baleete baasi za Saamu Kuteesa baasi ezo zirimu Saamu Kuteesa Saamu Kahamba Kuteesa ono nanyini buno bubaasi bwa Kibaluma obwa Pioneer obwo bwa Saamu Kuteesa era amafuta ge bunywa ge gano amafuta gaffe ge basima bunywa ga bwereere bode bulinga ffe bode buwa license kati obwo olwokubanga bukooye kati bakoze kampuni ndala mulimu Saamu Kahamba Kuteesa mulimu First Family owulira mulimu mukodomi mu First Family be bananyini kampuni gye baagala okuleeta wano eya baasi ezirina okukola mu Kampala ne Wakiso ne Mukono naye nga baagala kusooka kugigezesa mu Kampala wokka Wakiso bagitwale oluvannyuma gitwale ne Mukono baagala wambe zino tawuni eziri okumpi zonna kati guno omukisa gwe bafunye baagala bagweyambise korona ne bw'anaagenda bajja kulwawo okukkiriza nti agenze bagana okukirangirira bagamba agenda ggwawo kakati abantu bakomewo bakole naye mu kukola olw'okutayagala kuleeta nnyo kalipagano n'abantu okusempewo yeemu mu butakisi obw'okubanyiga katubateekerewo baasi zijirira zikyakola ng'embeera bwetereera takisi zigende kye bayita kagenderere ng'omukadde akola ki akogga n'olwekyo bannakampala we muwulira nga bagamba nti coronavirus bakkiriza abantu muddeyo mukole ye abatakisi be muneesiriwaza ne mugeza mutakomawo mangu nnyo kifuba nga munena tebanaatukkiriza mumanye nti olwo mwe muba mugenze olwira nga bakkiriza nti obagaa nti abamaduuka mukomewo nammwe muli bakozi mukomewo kifuba temulina gamba nti bagenda kukwata mu feezezi titutadde byantambula tutadde byaki mwenna mukomewo mulundi gutya ate n'abantu be bagenda okugabira emmere mbadde nkerabidde abantu be bagenda okugabira emmere owulira bye batandise okulondamu nti abalwadde simanya abantu abali mu ghetto simanya abantu abali muki naye ate mugenda ne muva kati gya basanza waka kati bakiregera nti abantu bwe banaabeeranga buli omu ali waka tojja ojja kubolooza obe wagundi bamuwadde nze gwe batawadde nzekka otya okwerwanako owulira kati nze mbawa amagezi bwe mugeza ne mulinde awasooka wokka siwo bwayise bagambe gaba olw'omukaaga mulinde kinaava ebwayise bwe mugeza ne muwulira ab'ebwayise nga waliwo be baasosodde be bataawadde kijja kubalaga nammwe abalala gye mulaga kibagenda okukola kati mmwe ab'ebwayise mwenna abataafunye gye baba batandikidde yonna bwe muwulira division gye bagenda okuddamu okugabiramu emmere mwenna abataafunye mwekunge mwenna muyiike awali biroole by'emmere gye bagenda okugaba awalala mugiyiikire mugabaneko eyammwe bw'ebanga eriwo yonna eggwawo mulyoke mufune eyo mugimaleewo baddeyo banone ey'abano abalala be bagenda okugabira banone eyaabwe bagibagabire kubanga eno muba mwegabidde yammwe gye baabayisizaako gye bataabakoze eki gye bataabawadde ekyo mbalagidde bwe mugeza ne muwulira nga bamaze okugamba nti gye batandikidde bamazeeyo nti bwayise nti naye nga waliwo abatafunye emmere nga eyo emmere si yaabwe ezo sente zo zamuwiwa musolo batola ku musolo ogwo kwe bakutoolera n'ekimu eky'ekkumi tekiwera ku musolo ogwo owadde emyaka gyonna n'ekyo tebakuyamba buyambi emmere yo baba tebagikuwadde n'olaba nti ewamwe bamazeeyo bw'owulira awalala gye bagenda okugaba munoonyereze biroole bipaakinze luddawa mwenna mugende nga muwuumanga njuki kalantiini mugiveemu essaawa eyo mugende munone emmere yammwe mumale ogifuna bwe mumale ogifuna olwo
mulyoke muddeyo kati bakwate birole biddeyo bino n'emmere bagabire bano abalala be babadde bagenda okugabira nammwe bagabidde ku olwo bwaba babafise nga ne babawadde nammwe nga mulinde wala gye bagenda okuddako nga muyiikawo nga munno n'emmere yammwe nga mugyegabira bwe mutakole bwe mutyo bano abasajja bagenda kwegabira emmere yaffe bagimalewo yonna abamu nga tebafunye. Yes, yeah. Ebigambo by'omukulu Kifumba wambiwulidde. Simanyi oba ebigambo byayogedde tebigenda musibisa gwate Muted Mada kubanga mpulidde nga akunga abantu okujja ate okweyiwa ku birole nga ate batuganya okuŋŋaana. So ebintu ebyo byonna ebigambo byo bibadde bingi sigenda sobola kubiddamu naye nga nyongera okuddamu bajjukiza nti ebigambo byonna bye muwulidde mu programu eno tebiba byange oba abateekateeka programu eno wabula by'abantu be tuba tukyazizza. So bw'oba ofunyemu ekintu nekikunyiiza obusungu bwo tosobola budirecting eri nze wabula oba osobola okwogera nange no kuba enamba yange kweri ku screen noŋŋamba ekyakunyiiziza entula engeri gye tusobola okitereezaamu. Yes, n'ebigambo ebyo abalungi abandaba namba erige manya gange mbasiibula nga mbajjukiza okunaaba mu ngalo naaba engalo buli kiseera buli wooli buli kyokwatako nga tolina kyowakoze soko naaba engalo oba ofuluma mu nnyumba naaba engalo oba oddayo naaba engalo tugezeeko okulaba nga tukifuula kalica okulaba nga tugezaako okulwanyisa ekirwadde kinene ekyaze ekya coronavirus n'okusigala ewaka kikulu nnyo mu kaseera kaneeno nga tetumanya ani mulamu ani mulwadde. Yes, n'ebigambo ebyo abalungi abandaba kambasiibulire wano eno mbadde maka ga Kifumba mwebale nnyo mwebale ddala mweraba.